Newankubadde ekisaawe kino ekizimbiddwa ku bukadde bwa ssiringi za Uganda 28 kibadde tekinnaggwa, bamusaayi muto tekibalobedde kutandika kukyeyambisa amangu ddala nga kitongozeddwa bwe kigguddwawo akulira handball mu ggwanga Sheila Agonzibwa. Eno y'emu ku nkola abakulira handball mu Norway gye batandise okulaba ng'omuzannyo guno guzimbwa mu disitulikiti zino, wabula nga kuno bagasseeko n'okubangula bamusaayi muto mu muzannyo gwa handball. Disitulikiti zombi zibadde zeeyambisa ebisaawe eby'omuddo, wabula Leila Hansen okuva mu kibiina ekya Right to Play agamba nti balina essuubi okulaba ng'omuzannyo guno guyitimuka okutuuka ku ddala lya Norway lyeriko. Newankubadde abakulira omuzannyo gwa handball tebabadde basanyufu olw'engeri ekisaawe gye kikeereyemu okuggwa, bagamba nti ekkubo erikwatiddwa lya kutuusa handball ku mutindo ogwa waggulu, naddala mu kiseera kino nga baagala okuteeka empaka za Afrika. Ekiro kirabira ddala kitegeeza enkulaakulana ey'omuzannyo gwaffe, kubanga tubadde tetulina kisaawe erira, ate n'omuzannyo gwennyini gubadde nga tegumanyiddwa erira. Kati engeri gye bafunye ekisaawe tugenda nga kubeera nga tuleeta competitions, ate nabo bennyini nga bazanya ng'ekisaawe bakikozesa ku lw'omuzannyo gwa handball. This one is good, better than the other one. The other one it has grass. This one doesn't have. This one is good when you are dribbling, but the other one no. Kutongoza ekisaawe kuwerekeddwako empaka ezicamudde abalabi nga Soroti ettunka ne Lira mu wakati Musana Pereketya. Oluzannyo lw'akamalirizo olusooseewo era lucamudde abalabi ababadde wakati w'abawala aba Soroti ne Lira, era nga Lira bawangudde ku ggoolo 4-3 nga mu balenzi Lira ekomeredde Soroti ku ggoolo 8-1. Olw'ensonga nti abaana bazze baagala ne bakooki baabwe bennyini bazze bakola baagala omuzannyo, n'engeri gye babawadde ekisaawe ndabira ddala abaana bajja kukola omuzannyo. Mu nzannya z'abakulu Soroti bazeefuze nga n'abawala batimpudde Lira ku ggoolo 13-3, ate mu balenzi ne bawangula ku ggoolo 13-4 ng'abawanguzi bakwasiddwa ekikopo. Ekibiina ekifuga handball mu ggwanga kirangiridde nga kati kyolekedde empaka ez'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika ez'abavubuka ezinaayindira ekibuli ku ntandikwa ya Nnanja erijja. Lwankusirugo, WSTV, Kampala.